Yali Samali Matovu ye yayimba n'agamba nti omukwano gunyuma naddala mu kaseera nga gutandika. Wabula we gutandika okuba ng'ogukulirira yagamba nti gumanyi okubowamu. Nti naye we gutabanguka oba we gutabuka oyina kuguma n'okuba n'obugumiikirizo obw'ekika ekya waggulu okulaba nti ensonga z'omukwano zisigala zitojera era nga zitambula. Wabula ekibuuzo ne kibeera kimu. Bwe gusiikuuka ne gutabuka ne mutuuka nga muwulira nti tebikyasoboka, obugumiikirizo obwogerebwako buyina kugenda kiwanvu kyenkana kitya. Ebyo byonna biba bibuuzo. Naddala ku abo ababa bayingidde omukwano era nga bagutambuzaako akaseera era nga n'omuyaga ogw'enjawulo ogutandise okubatomera. Awo wonna we tutandikidde twogera ku baagalana ababiri abaali naye nga ddala bakyali. Kyonna kibuuzo. Wabula we tunaamalira vidiyo eno mukwano gwange osanga tunaaba tutuuse ku nkomekerero ya buli kimu n'okwefumiitiriza wa bino byonna gye bigenda okukkira. Ogwali omukwano kati bigenze mu kkooti yerina okutaawulula ababiri. Bani aboogerebwako eddakiika eno? Ye mwana muwala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa. Oluyimba lwo Bukedde TV byonna bikyakozesebwa nga signature okumulowoozaako oba okumanya muntu ki aba ayogerebwako. Flavia Namulindwa wamu ne bbaawe amanyiddwa nga Charles Kanyike Mpaji. Ojja kujjukira nti ababiri bano bonna babadde tebakyali mu ggwanga oba mu ggwanga Uganda si we badde bakyatambuliza emirimu gyabwe. Nga mwana muwala Flavia Namulindwa yava dda ku Bukedde TV n'alinnya paka wali mu United States of America oba mu America mu bufu ofaananako bwe butyo, wabula nga agaliwo gagamba nti mu ggwanga mwali. Bw'ova ku Flavia Namulindwa ate ye bbaawe amanyiddwa nga Charles Mpaji Kanyike, ono ng'omulimu gwakola gwa busawo ate era mukaddeke kamusajja mukozi wa charity bw'abanga akomyewo mu ggwanga Uganda. Mwana mulenzi oyo Charles Mpaji Kanyike ebbanga lye erisinga emyaka egye buvuddeko gyonna agimaze mu United Kingdom oba gy'oyinza okuyita Bungereza mwabamanyi Premier League gy'ava. Mwana mulenzi oyo Charles Kanyike Mpaji bawa Flavia Namulindwa gy'awangaalira naddala e London mu Bungereza. Kati betwogerako be baagalana abo babiri. Wabula essaawa zino ekibuuzo kiri kimu, bakyali baagalana? Okusinziira ku muko gwa Bukedde nga Flavia gye yali akolera ababukedde bennyini Flavia Namulindwa gye yali akolera bagenze maaso n'okuba nga breaking story n'okuba nga baasokoddeyo bwino ku musango oguli mu kkooti we twogerera. Ekifaananyi ekyo ky'olaba kya mizigo gy'abapangisa egisangibwa e Masanafu mu Lubaga wano wennyini e Kampala. Emizigo gy'abapangisa egyo gy'olaba gye gimu ku bizadde kalumanywera wakati wa Flavia Namulindwa ne bbaawe amanyiddwa nga Charles Mpaji Kanyike. Flavia Namulindwa yagguddewo omusango ng'omusango ogwo aguggula ku bbaawe nkuba kye yamanyiddwa nga Charles Kanyike Mpaji. Omusango guno wogenda n'okebera guli ku namba 0114/2024 era ng'omusango ogwo guli mu kkooti y'e Mmengo. Wabula wekenneenya ebirimu ku biri mu musango guno
Mary Flavia Namulindwa ayagala kooti ekozese obuyinza bwayo ekkirizise oba eteeke Kanyike mu kukkiriza Mary Flavia Namulindwa asigaze omwana. Wabula takoma kubanga asigaza mwana amuwe w'okusula n'obuyambi bwonna omuli oba obuyambi bwonna obukwatagana n'okukuza omwana. Wewetegereza ebimu ebiri mu kusaba Mary Flavia kwe yakoze ng'asaba kooti bwe yakubye ebba mu mbuga z'amateeka ezimu ku nsonga ezirimu ze tugenda okuba nga tuyitamu. Mary Flavia Namulindwa agamba nti ye mukyala Munnayuganda ate nga ye maama w'omwana ayogerebwako mu musango ogwo ogwawaabwa. Mary Flavia Namulindwa agamba nti yasisinkana ne Kanyike Charles Mpagi omwaka gwali gwa 2009 era nga Mary Flavia Namulindwa yali yakamaliriza emisomo gye. Mukadde kamu agamba nti babadde bonna mu bufumbo ne bazaaliramu n'abaana babiri bweddu wadde ng'omwana waabwe yasooka goyinza okuyita first born yafa. Omwana ayogerwako mu musango guno ogudi mugenda maaso essaawa zino yazaalibwa ennaku z'omwezi zaali 31 omwezi gwa Julayi omwaka 2013 era ng'omwana oyo agenda kweza emyaka 11 bweddu. Wabula Mary Flavia Namulindwa agamba nti bukya mwana ono azaalibwa Charles Mpagi Kanyike yasuula obuvunaanyizibwa bwe obw'okulabirira n'okutuusa olwaleero nti omusajja oyo tawaayo yadde ennusu y'obuyambi. Bigambo bya Mary Flavia Namulindwa nga tetunagenda ate ku bigambo by'omukulu Charles Mpagi Kanyike. Mary Flavia Namulindwa agamba nti Kanyike yatwala omwana okumukebera endagabutondo oba kyoyinza okuyita DNA nga wa myezi bwezi ku ddwaliro awo erimu e Nakasero omwaka gwali gwa 2013 era nti kyakakasibwa bulungi nti ye taata w'omwana. Era mu kumatiza kooti Mary Flavia Namulindwa mu bimu ku byafayirinze yataddeko ne zikopi eziraga nti omwana ono omusajja ono omukulu amanyiddwa nga Charles Mpagi Kanyike ddala ye taata DNA ddala nzamuzaala. Mary Flavia Namulindwa alumiriza omukulu Kanyike okwegaana ebyava mu musaayi ng'agamba nti osanga waliwo ekkobaane n'abasawo wakati mu kujja ku mwana omusaayi. Mary Flavia Namulindwa kyagamba nti tekisoboka. Mary Flavia Namulindwa agamba nti ye kennyini yasaba Kanyike okulonda eddwaliro lye yeekakasa baddemu okukebera omwana DNA kyokka n'okutuusa kati Charles ekintu ekyo takikolanga. Nga May ennaku z'omwezi 28 omwaka oguwedde 2024 gwe twakakuba amabega alumiriza nti Kanyike n'abantu be bagenda ekinoonya masanafu mu maka we yali abeera n'omwana we ne babawo ekiwandiiko ekibalagira okwamuka ekifo kino mu bbanga lya wiiki 3 zokka nti omukulu Charles Mpagi Kanyike yagenda emasanafu kinoonya abafamile ya Flavia we basula n'omwana n'abalagira nti yali abagobyewo mu wiiki 3. Wabula Mary Flavia Namulindwa agamba nti we yeebuuza ku bannamateeka be bamuwabula nti enneeyisa ya Kanyike yali emenya amateeka oba enneeyisa ya bbaawe yali emenya amateeka mu bufu ofaananako bwe butyo. Mary Flavia alumiriza bbaawe Kanyike nti bamuwa ekiwandiiko ekimulabula ku nneeyisa ye n'engeri gye yali ateekateekamu ebintu era ne bamuwa intention to sue nga bagiwa Kanyike nti baali bakumukuba mu mateeka wabula Kanyike bino byonna yabyeyitira kutwe. So wakati byonna nga bigenda maaso
Mary Flavia Namulindwa ayagala amateeka gabalamule asobole okuba nti afuna obwenkanya. Wabula Yeganye nga ye annyonnyola nti oluvannyuma lwa Namulindwa okumuggulako omusango gw'obutalabirira mwana, kooti yabawa omukisa okuba nga batuula. Oyo nno ye mukulu Kanyike bwali ensangi zino. Kiri ekifaananyi obwedda kyenkulaga kyekifaananyi ekikadde. Kooti yabawa omukisa ogw'okutuula bateeseganya ensonga bazimalirize mu mirembe, wabula nti ate Mary Flavia Namulindwa yamuteerawo obukwakkulizo nga bukakali nnyo. Era mu bumu ku bukwakkulizo Charles Mpagi Kanyike bw'ayogerako kwe kwali n'obutamuggyako mwana we, nti Mary Flavia ng'agaanira omwana n'okumuwa amaka n'okumulekera obuvunaanyizibwa ku nnyumba zonna ez'abapangisa ziri ze nnakulazeeko wali ezisangibwa mu Kinoonya Masanafu, n'obutagobaamu muntu yenna, obutagobaamu muntu yenna, okuli n'abooluganda lwa Mary Flavia Namulindwa okusasulira ssente zonna zaayonoonedde mu musango. Nkugambye obumu ku bukwakkulizo Mary Flavia nti bwe yawa omukulu ono kwe kwali obutamuggyako mwana, okumuwa amaka malamba n'okumulekera obuvunaanyizibwa ku nnyumba z'abapangisa, ezo nno nga ze zikyasinza okuba nga zireeta ttagali, kuba nti ku nnyumba zino mulimu n'abafamire ya Mary Flavia Namulindwa mu buufu obufaananako bwe bityo. Bino byonna nga Mary Flavia Namulindwa abitaddewo ng'obukwakkulizo, Kanyike yagaana ne sekugaana yenna, era kyeyakola n'abagamba nti nedda ssebo, we muba munteekako obukwakkulizo bwe buti, leka emisango gigende mu maaso mu kooti ye beetusalirawo, kubanga ennyumba ezoogerwako zino zonna Namulindwa abadde azisolooza okumala emyaka 12 nga Charles amusiriikiridde tamuyinaako tabbu, era nti Charles abadde tafunamu yadde omunwe gw'ennusu. Ennyumba zino Mary Flavia yabadde azisoloozanga ebbanga lyonna. Omukulu Charles Kanyike agamba nti bannamateeka be bwe baateekamu okwewoza kwabwe n'obujulizi bwa lisiiti zonna eziraga nti Namulindwa yali amaze ebbanga nga yasolooza ennyumba zino nga yeerimbika mu kyokulabirira omwana, n'ayagala okwekyusa. Namulindwa kati ayagala kooti ewalirize Kanyike okuddamu okukeberwa endagabutonde n'omwana. Kanyike agamba nti takiinaako buzibu, kyokka agamba nti singa kinaazuulibwa nti omwana si wuwe, waakulirirwa ssente zonna z'abadde asolooza okumala emyaka 12 ezisoba mu bukadde 2, nti Mary Flavia Namulindwa singa bamutwala ne bbaawe n'omwana ne bakebera DNA ne kizuulwa nti omukulu ono si yazaala omwana ono, omukulu agamba nti ayagala obukadde obusoba mu 2 nga ze ssente z'abalirirwamu ssente Mary Flavia Namulindwa zazze nga asolooza mu mayumba gano. Bannange, bwe wetegereza ebimu ku biva ku kyalo kino sayidi z'emasanafu awo, bagamba nti ensonga zonna abatuuze bagamba nti bazimanyidde ddala bulungi mu buufu obufaananako bwe butyo. Era kigambibwa nti waaliwo omukyala eyaliwo mu maka nga Mary Flavia Namulindwa tannayingira maka gano. Era oluvannyuma Kanyike yakyusa obuvunaanyizibwa kuva ku mukyala eyalimu mu kusooka, obuvunaanyizibwa n'abuwa Mary Flavia Namulindwa. Okusinziira ku kiriwo mu mwaka gwa 2024 omukulu Kanyike yalinnya n'akomawo mu Uganda, n'alaga abantu bano omuntu gwe yali akwasizza obuvunaanyizibwa bw'ennyumba, era n'asaba n'ab'eŋŋanda za Namulindwa okuva mu mayumba. Olwo Kanyike akomawo mu 2024 akyusa obuvunaanyizibwa okubujja ku Mary Flavia Namulindwa n'abukwasa omuntu omulala.
bino nno Mary Flavia Namulindwa olwamugwa mu matu yatabuka ne sekutabuka yenna era yagamba ab'ekyalo n'abantu abali ku mayumba gano nti ye yalina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde era nti yalina okusolooza ennyumba zino kubanga bba yali tamuwa buyambi. Mu Desemba Kanyike ng'akomyewo mu Uganda yaddamu okwekubira omulanga mu b'obuyinza ng'agamba nti Namulindwa yali amaliridde okumutwalako ennyumba ze era Namulindwa nti yali atandise okugamba nti yali ataddeko ssente ze mu kumaliriza ogumu ku mizigo egyali teginnaggwa. Abamu ku bakakiiko k'ekyalo okwo kuli amayumba gano baasalawo kubanga basisinkanya abafumbo bano mu ofiisi y'ekyalo okutema empende ez'okugonjola obutakkaanywa wakati wa Mary Flavia Namulindwa wamu ne Kanyike era ne babawa n'obudde bwe balina okubanga basisinkana kyokka nga bano baweereza ababaka bonna tekuli n'omu yajja kubeerawo. Bannange ensonga nno zikyali siriyasi ddala n'okusinga bwe zirowoolezebwa. Omwami agamba nti Mary Flavia Namulindwa ayagala kumubbako bya bugagga be omuli amayumba ate era mukadde ke kamu omwami ono yeemulugunya ku zadde eryamuzaalibwa Mary Flavia Namulindwa kubanga omukulu agamba nti omwana waabwe eyasooka bwe yafa bava mu kuziika ye omukulu asuubira nti talinaawo kikolwa kye yakola Mary Flavia kubanga afuna lubuto lwakubiri nti wabula bwe bava mu kuziika omwana waabwe yasooka Mary Flavia Namulindwa yatandika okubanga atanaka era okujjuula oba okukakkananga lubuto wabula omukulu ye bw'abalaabalamu ne byonna bye yeetegereza agamba nti omwana oyo yandibanga si wange wabula ate mu budde bwonna obw'okuzaala omukulu agamba nti n'olunaku Mary Flavia Namulindwa lwe yazaala omwana yamugwa mu mikono gye bw'ati era mu ddwaliro baaliyo babiri. Omukulu oyo Kanyike agamba nti omwana eyasooka ye yali tamuyinaako tabbu yonna nti yali amufaanana ne sekufaanana yenna era nga tamuyinaako mbeera wabula ono amuyinako akabuuza kanene nnyo 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 nnyo. Kale wabula bino byonna we bibeereddewo waliwo abatandise okugamba nti lwaki omwami asituse budde buno ng'ate Mary Flavia Namulindwa ali mu kuteekateeka kwesimbawo ku bwa MP era nga kigamba nti Mary Flavia Namulindwa ali mu ggwanga wadde nga tannakola public appearance ng'era ensonga eyalese Mary Flavia Namulindwa mu ggwanga yakubeera nga yeesimbawo ku kifo ky'obwa MP Gomba East era omwaka ogwa 2024 omwaka oguwedde gwonna Mary Flavia Namulindwa agumazeeko nga apositinga nnyo ebintu ebikwatagana ne NUP okuli omukulu Kyagulanyi wamu n'okulaga abantu nti ali ku side ya struggle era essaawa yonna nti ajja era bw'okebera ku mikutu gya Mary Flavia Namulindwa lwe twali tuyingira Sekukulu yakola artwork ng'ayagaliza abantu bagomba East Sekukulu ennungi n'abagamba nzija si we wokka aze akola posi ez'enjawulo ng'ayambalidde ddala ebyambalo bya NUP n'okulaga nti ali nabo era n'agamba nti Gomba East bwe kataligirya wabula ebyo byonna nga Mary Flavia Namulindwa abikola mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibrake Mokasa yavuddeyo n'amuwandiikira ebbaluwa
ojja kujjukira nti ne Ibrahim Mukasa y'omu ku bannamawulire abaalinya ne bagenda ebunaayira okunoonyeza ekigulira Magala Eddiba nga ne Mary Flavia Namulindwa waabadde. Ibrahim Mukasa yawandiikidde Mary Flavia ebbaluwa ng'amuwabula ku biki ebiyinza okumutuukako ke yatuuse okuba nga yeesimbawo ate nga yakavaayo ebweru. Ebbaluwa eri Mary Flavia Namulindwa. Nkulamusizza munnange, kansuubireewo oli bulungi. Nawuliddeko nti wawuubyeko olubu lw'ekigere ekya Ddondo. Ekyo kyokka kikakasa okujja kwa Mary Flavia Namulindwa okusinziira ku bbaluwa ya Ibrahim Mukasa. Bwe kiba kituufu nga wagenze kya Ddondo, nkwegayiridde ebintu bino wammanga biteeke mu nkola. Ekisookera ddala, mwana wa maama byonna bikole, naye nkwegayiridde tokola yinterview n'amawulire oba interview y'amawulire ne bannamawulire ab'ekibogwe kubanga bakozesa ensobi. Ekyokubiri, nkwegayiridde ensonga za Flamingo, budget, Musana ne Pick Fair bambi beera mwegendereza ng'oyanukula ow'amawulire yenna anaakubuuza ku nsonga eyo. Ako yayise mu koodi. Ekyokusatu, mwannyinaze munnanga akalulu kubeeranga kuzannya zzaala oba okusiba akapapula. Olaba eyo posti yali ya September Gomba East Constituency mu Ndabiranga ddala 2026. Eyo posti yakolebwa mwaka gwedde Mary Flavia Namulindwa ng'ateekateeka abalonzi bo balaga nti ajja. So awo nno mwana mulenzi Ibrahim Mukasa we yaweeredde Mary Flavia Namulindwa amagezi namugamba mwannyinaze munnanga akalulu kubeeranga kuzannya zaalo oba okusiba akapapula. Beera mwegendereza ng'okolagana ne bannabyabufuzi abasajja bakozesa obwangu mu nsonga z'okwagala okwegatta era bw'oteebereramu bayinza okukolamu ekkubo ly'eggaali y'omukka nga nekyoyagala tokifunye. Olwalabula munywanyi we asibe zipu aginyweze oba anyweze sikaati Mary Flavia nti bina byabufuzi ebyo bisajja biruvu. Namugamba togeza kwewola ssente z'okunoonya akalulu kubanga bw'otakawangula oyinza okusibira mu kkomera ekitali oba luzira anti ng'amabanja gakuli mu bulago. Kwagaliza buwanguzi mu kalulu ka 2026 eGomba East. Nsigadde nze Ibrahim Mukasa wane Boston Nanganda. Baluwa ya mwana mulenzi Ibrahim Mukasa, one of the entertainment journalists, pioneers abakikuba ne sekuba yenna era ng'ebimu ku byetweyagaliramu kati bebamu ku basajja ababitandika wano. Bubaka yabadde abuweereza munywanyi we Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwesitukira. Byebyo nno information nga bweri bwe tugireese tetugaseemu nnyo byaffe yadde okwawulamu. Abasiddii omusunsuziri eddoboozi eryange ku lwa Agape Christian School eryo essomero lisangibwa Buwama ku ly'e Katebo. Likinga video eno, thank you.